Okay, Butelevu, Semo official umkwaniriza yonna gy'osinzira okubanga ate otulaba nkwebaza okubanga ate osubscribinga ku mukutu guno nawe yakatula omulundi ogusooka nkwebaza okubanga ate ofegaseeko nene nkusaba nti nyiga akadde osobola okubanga ate ofuna notification ate ku mulundi oguddako obeere nga ate ensonga ogigobera Butelevu. Kale as usual tubeera ne interviews interview ennungi tugiwa obudde ate ne tugikola okusobola okubeera nga ate ogitegeera nga tugipapidde tutulabako kyonna kitubuusa osobola okuba nga ate otuuka ku nkomerero yaayo ng'ogitegedde ng'omuntu omutegeeredde ddala akawonvu n'akakko oleme kugamba nti interview nawe wayinya ekikuni ebadde agikoze. So interviews zino ennungi tugenda kuba nga tuziwa obudde osobole okubeera nga ate ozinnyonnyoka. Ka surprise show ebeerako kuno osobola okuba nga tosurprisinga omuntu wo, ayinza okuba celebrity wo, ayinza okuba muzadde wo, ayinza okuba omwana wo, kyonna osobola okuba nga tomusurprisinga ng'oyitako kuffe wano, osobola okuba nga oweereza ka inbox obeere nga ate omanya ebisingawo. As well tugenda mu Easter season, osobola okuba nga ate ogulira omuntu package y'ebyokulya ate tubeera nga tugimutwalira nabeera nga ayita mu Easter bulungi. Tuli mu biseera bya kisiibo, so ebyokwogerako bingi nnyo n'abazadde ng'obaweerezaamu ebyokulya embeera nebeera ng'ekutambira malidaadi sana. Kale olunaku olwaleero tugenda kututuusa mu kitundu kyaffe ekyokubiri era nga mu kitundu kino tugenda kuba nga tutunulira ensonga ez'enjawulo. Ate atula mu kitundu ekyasooka atwanyuma engeri Lugonvu gye yagendamu e Juba, embeera bwe yamutambulira e Juba, twalaba ku ngeri gye yavaamu mu kyalo okujja mu kibuga Kampala, twaleka asaze booda ng'avudde e Southern Sudan ng'akomyewo mu Uganda. Ne ŋŋamba nti awo oba okoma kubanga singa tweyongerayo ogenda kubuuka process engeri gy'otambulamu okuva e Juba ku booda nga amagye gabawerekedde okutuuka e Kampala, ate nga ndowooza muyinza okubaamu emboozi omuntu gye yandyagadde okubanga ate alaba. Ndowooza komenti z'abantu simanyi Lugonvu badde otwalagudde n'ozisomasomamu. Amazima amatuufu gali nti siri nnyo omusomi wa comments. Nsoma nnyo messages za inbox. Naye comments omanyi social media njimanyiko ekintu kimu era kino nkigamba nnyo abantu. Saimo weegenderezanga nnyo ebiseera ebisinga nti ogenda sanga Lugonvu nga takwagala. Ate kino nkigamba abantu nti always don't expect to be loved by all the people. Waliwo omuntu nga takwagala kubanga Saimo kyoli yayagala akibeere. Nga talina nsonga ya simba lwakyakukyawa naye waatunulawo oli ng'alaba asobolawo agenda kukyawulamu bonna. Waliwo omuntu nga nombuuza nti lwaki naga gundi oyo simwagala, nombuuza lwaki tomwagala nga tamanyi lwaki tamwagala. And it's normal. Lwakuba nti ebiseera ebisinga omuntu okubanga aga nti Saimo simwagala okyebalizanga Mukama akumanyi. Akumanyi kati agamba nti akwagala tomumanyi naye yakola ki akumanyi. Kitegeeza nti oba omusingako. Kati ntya nnyo okusoma comment. In fact si gundi zembeerako zokka naye shows zisinga nze mpulira bubi nga bavuma abantu. Kanawe okuvuma nze size nti kunvuma cause kati Lugonvu omuvume ng'omuvume era kimazima ddala. Nange nina problemu eyo nti okunvuma nate njala ofuna feedback y'abantu. Yes kati lwansonga nti mbirivinga nti nze ndi bubi nnyo netalaga nnyo okuwuliriza abantu kyebagamba neetereze. Olwako waliwo omuntu agamba ekigambo era nze nnumwa nnyo basereebu mbalaba bangi ne ŋŋamba nedda ne bakuba bu screenshot nga ayina oba kye yayogedde abayimbi ne ba media personalities ab'enjawulo ng'alina kye yayogedde ne wabawo amwataakinga n'amuwa obudde bwe naye n'amwambalira bubi. Waliwo omuyimbi omuwala oyo atera okubikola naye simumanyi linnya. Nedda kati kitegeeza nti oba omwenkanye. Bw'oba olowooza nti omusinga tolina kumuddamu naye k'omuddamu muba mwenkanye. Lugonvu waliwo omuntu agamba nti guno omulembe gwa social media waliyo omuntu alowooza nti ebigambo akola ki abirina katugende one wekiba kitundu kya mubiri kyosongako nga nze nkyogera kyoyogera nga nze nkisongako. Nedda Saimo wali okirabyeko nga waliwo omuntu akwata akinze ne wabaawo banne ne bamwambala. Kati gwe olina okuleka abantu bakwambalire. Oli akikola ne mugamba nsonyiwa
naye tekijja kuddamu kubaawo basooka bamwambaza kyekyo ate in fact omuntu yenna bw'akuddangamu in negative way tomuddangamu in a negative way bw'obanga osobodde okufuna obuvumu omuddamu kati in fact waliwo omu ku basajja oba yali musajja oba muvubuka omanyi kati Facebook yayonooneka nti erina bafollowers nga mizimu ghost osanga salimu nga alina accounts endala 15 kuliko akafaananyi ak'olusotasota kuliko ki kati naye bonanzimba kubanga mmanya nti aba muntu kati omu kyeyava agamba banali njogedde ki nga was following n'agamba Lugonvu yatugamba tagenda kuddamu kukola ku soloti tagenda kuddamu kukola ku media yonna kati ate wuno tumulaba ku soloti omusajja ono mulimba kyenava mugamba in fact nemugamba good enough my brother you are following thank you very much kitegeeza kugoberera era ekyo kyampa kulinawaliwulira neeno nongoberera sibadde nyingi nnyo abantu abasinga bakwagala ba-appreciatinga byokola agamba nnyo abantu nti ebiseera ebisinga views zino fe abamanyi kuba obulamu bwange bukyusa olwa online nti ekitegeeza obulamu bwange bukyusa olwa online na online ngitegeera it's not all about bantu bameka abalabye naye kye tuliyita engagement abantu bameka abatukuta obudde bwabwe okwengaginga mu post eyo omuntu asobola okulaba n'atakomenting ate okulaba kuno kwa YouTube kati kankubagambe ne bwonyigako obunyiziwo ti by mistake oba olabye obalirwa mu mitwalo 10 egirabye naye waliwo ababeera ku vidiyo ne bagyetegereza naye abantu abasinga babadde beetudde kwebaza olw'emirimu gy'okola era ndowooza tugenda tutandikira olunaku olwaleero tusembayo nga amagye gababolekedde okubajja mu kifo kyesijjukira okwatuusa amagye gatujja kati twali tuva mu bitundu ebyenjawulo naye ne batugamba tukuŋŋaanire akatundu bakayita Nisitu yes kati waliwo abaatuwerekeranga naye nga okuŋŋaana obulungi akatundu bakayita Nisitu ng'ovudde konyokonyo obudde ne waffe kati amagye we gatujja basooka ne basawo ziri ennyonyi ezaali zirina otuvuga okutujja mu South Sudan ezaaleetanga abajaasi n'obuyambi abavanga mu Uganda kati nga bwe ziba zikomawo zireeta bannayuganda abamu naye batunuuliranga nnyo abakyala ab'embuto abalina n'abaana ebiseera ebisinga nga batunuulira kati fe abavubuka ne bagamba nti tweyiye abamu aba ne bagamba nti abalina ziboda kubanga twasaba nti abamu tulina bodaboda zaffe tulina emmotoka ne bagamba nti abalina entambula yaabwe enteekateeka egenda kubeera bweti mugenda sinkanana amagye gagenda batambuza kyetwakola abamu bamakanika abaliyo ne tugula oyiro ne batuteeramu oyiro omupya kubanga tamanyi tugenda kuvuga lugendo luwanvu ne tujjuza tanka waliwo amafuta naganywanga ku abamanyi South Sudan bw'oba ove custom katundu bakayita custom ng'ove custom waliwo ekiweeta nodda ejebere kati ekyo bw'okireka nojja nga de Roko City nga ku Toyota oba ekyaliwo nja kuddayo kondabe nodda maani simanyi nakumanya naye nga yali enyuma okubeera okulaba kati awo wenanywanga amafuta netugenda ne batujuliza fulutanka nze nga nyina senke ne banzijuliza fulutanka yali CE 1113 enamba sijijjukira ne bajuliza tanka abaana ne batujuliza tanka nezisimbula ku makya zagenda okubeera saawa emu kitundu nga tuli Nisitu amagye agayina otugoberera mu convoy netugoberera ezimu nga ziri mu maaso endala nga ziri mabega naye nga tukimanyi nti wonna we tuyita waliwo abasajja naye nga batya omujaasi omuki omunayuganda si omugwira omujaasi omunayuganda atiibwa wonna mu Africa eya amazima amatuufu gali nti amagye ga Uganda g'amaanyi yes amaanyi no komanyira nti amagye ga Uganda g'amaanyi lwakuba nti tugakozesa bubi oluusi nti amagye nze nyina bye sinyumirwa era nanyiiga nnyo kati kano just kalinga political naye kankagambe nanyiiga nnyo nga amagye ga Uganda bagakutte military ne bagijja gyeyina okubeera mu barracks ne bajja amagye ag'ebibombola gye galina okubeera mu barracks ne ku nsalo ne bagatusaamu because of politics baaganafuya si wano baali babitandika dda ng'olasanga wa military nga mbeera kati negudde wakiseka military nejja naye wa military weyajiranga mwana wa taata eremye naye kati red top yekwata kafyu red top yebeera ku gundi ku zi road block zino eza gundi muva
to undermine nnyo amagye gaffe, and in fact yemu ku weakness ne problems za government nti twanafuya police ne tugireetamu amagye ne tutamanya tina amagye tuganda mayininga katwagana fuya kinyoro bagati yakaba amagye bambi mpisa zitandise okusiwuuka mbuuza lwaki baali mu barracks ng'ow'amagye ayina empisa ku mulembe gwa mwami Katumba Amala yaleka empisa mukulu waffe David Muhoozi najja nasanga empisa n'azimaintaininga naye ndowooza naye mulimu ebimukola ki empisa zabaddemu mu magye era ng'osanga ow'amagye nga baga nti okusanga owa poliisi sanga owaki ow'amagye nakati bwe kyandibadde naye mu kaseera kali ak'ekiro okajjukira baatuuka ne boonooneka ng'atambula n'owa poliisi ennaku mmeka 3 owa poliisi anywa akasoda ow'amagye takola ki owa poliisi alya Rolex ow'amagye takola ki agenda okugira ati ng'owa poliisi ensawo ejjudde sente muzijjawa ne babalaga wezikola ki weziva nti mukwate mugambe leeta kyolina n'abamu ne bakikola ki ne bakiyingira kati nabo baayonooneka ow'amagye yali tamanyi sente okuggyako omusaala owa poliisi nga talinda musaala alinda sente ndowooza engeri batumaffe gye batugamba nti akalulu kawedde tuddeyo ku mirimu baddeyo batuddizeyo amagye gaffe nze binyiiza nnyo ebyo nze infact bwe enjagala gyenjagala Uganda buli lwe ndaba abantu abakola ebintu by'ekijangiri ebyo binyiiza nti tosobola kera kumakya ku busongasonga obutonotono buno okwata wa border curfew oleete military oleete ow'amagye oba ogajjonguludde so amagye gaalina empisa ate nga gatiibwa ne gatuvuga ne gatuleeta Nimule y'ensalo ya South Sudan ne Uganda kati ensalo ya Uganda ne South Sudan bagiyita Eregu Nimule yeyandibadde nga checkpoint ya Sudan. Thank you very much. Eregu ye checkpoint ya Uganda. Ya Uganda. Kama checkpoint eriyemu. Waliwo no Manizland. Nene no Manizland eyo Uganda yajiwamba kwa. Balicheza Uganda beveregu. Uganda evaeregu paka Nimule. Amanyi ga South Sudan gakoma Nimule. Na yawo wakati yawo Uganda. Amateka gafuga no Manizland gandi badde gate. Amawanga abiri gakwatagana. Era omuntu bwadduka e South Sudan nagwe Nimule. South Sudan obato kyamuyinako buyinza bumukwata. Okitegeera bwave Uganda nagwe South Sudan Uganda obato kyamuyinako buyinza bukola ki bumukwata nti eyo yandibadde nga escape nti avudde mu mikono gyo naye enkolagana ebeerawo nti eno government zikkanya tukivuze tutya okitegeera aba enkolagana naye bw'otunulira amaanyi agali wakati wa Nimule ne Eregu Uganda erinawo amaanyi ensalo yalinga mu kusooka bayitangawo Bibiya naye ng'okuva eBibiya okutuuka Nimule kilomita zaali ziwera ne bagisembeza ne bagizza Eregu kati Eregu osobola otambulawo oba okulinnyawo akaboda okuva Eregu okutuuka Nimule kati zaatuleeta ne zitusa Eregu bwe zaatusa Nimule ebaamu amagi basobola okugiwamba ebaamu sebo twogere ku bunene bwayo ebayinkana Kampala no Manizland liba kkubo kati nkugerezeewa kankugerezeewa no wenyini nti ewandegeya wano ku bitaala ne ku bitaala bya Sapolo Kagwa wano wansi Makere Hill Road kati nga ewandegeya Eregu eno ku Sapolo Kagwa Nimule distance okuva ku bitaala wali wano ku bitaala mulimu ettaka eritambula bweri mulimu ekkubo eritambula waliwo nettaka ekibangirize waliwo nettaka naye no Manizland eyo bagikola nga bagitunuuliza amakubo gano mwe muyita eno mu ttaka balina ebagabanya ebintu byabwe tosobolaga nti wano wetulimira no Manizland naye era mulimu ettaka in fact mweriri ettaka eryo nga bannansi ba South Sudan bajja ne balimiramu n'aba Uganda ne balimiramu ekitegeeza nti liri awo liri nnyo mu district bagiyita Amuru is it so waliwo n'ennaku ezo aba South Sudan battanga nnyo banna Uganda aba South Sudan nga babasangamu ne babatta ennaku zino kati bwe batutuusa ku boda ye Nimule ne batukwasa ate amagye ga Uganda kati gano wadde gaalimu aga Uganda naga South Sudan naye nga gaali gakolera mu biseera ebyo mu interest ya South Sudan era lwe gaakomawo ne gatukwase amagye ga Uganda
agatuleeta paka erego awo wonna ng'ekyali ekikulu kwali kuturegistaringa gundi ayiseewo pikipiki bweti yayiseewo naye nga tebatukwata misolo abamu bali mu overstay sebo ne South Sudan nga waliyo overstay tugambe litambulira ku principles za Sudan ey'amambuko baba accepting za ggwanga buli ggwanga libeera ne overstay ne mu Uganda ne mu Uganda mulimu overstay visa gy'ofunye eba ya bbanga ki nti kati anti kati follow up ate Uganda tulina follow up South Sudan follow up yali y'amaanyi nga basajja bakwata nga bajja ne bakola ekiddo kinyini nga bwolabanga ekiddo ky'omusolo gwaffe wano ne bajja nga bafufuza ne bagamba waragataki wenu waragataki ekiwandiiko kyo kiriwa watambulanga n'ekitambuliiso kati nga teba passport abayinanga passport nga bazikubamu naye abamu nga tetuba na passport nga bwoba ne waletiyo kyabanga kagundi kali nga okajja eregu nekuwaka entry kabanga ka 15,000 kati akeregu bwokafuna ko kabanga ka entry si visa entry titumukiriza kati bwogenda eri ku boda y'ennimuli ate ng'olina ku customs office wogenda ne bakuwa mu stamp teyabanga na stamp ne bakubako akapaapi kaabwe akandi baddenga ka visa okitegeera kati ka visa akapapulako ng'okazinga oluusi n'okassa mu wallet ng'olina otambula nako ye waragayo yekyo ekitambuliiso kyo nti nkyalimu kati abamu zaali zakola ki kubanga abamu bafunanga ya mwaka bafunanga za myezi 3 bwe bati kati abamu nga zaggwako naye awo wonna tewali nga gwe bakwata otuuse ku boda bamaze okukufa nga toyingidde mu Uganda muli safe obuze paka Kampala ebirowoozo byali bingi South Sudan sente nazikola kyova olaba ngamba nnyo baganda bange ne mikwano gyange nti mikwano bw'ofunanga omutwalo tolinda kufuna mitwalo 2 noonya ky'okozesa omutwalo bw'onaalinda okuweza emitwalo 2 togenda kumanya mitwalo 2 bwe gigenda genda naye obuzibu obuli mu mbeera zaffe abannayuganda abantu in fact human beings tulowooza nnyo nti tetunnatuuka ne tulowooza there is next option or another option ne tulowooza nti waliwo enkya yaffe enkyayo yeeno nti sente nazikola nakwatako ku doola omutwalo gwa doola ogwa South Sudan doola South Sudan balinanga pound South Sudan pound yes doola ya America naye kati olw'okuba nti sente zaabwe zajenjebukanga nga kyetukola nga bw'ofunamu pound ezo nga tugenda ewa Katejjebere era tewali muntu yaliko South Sudan atamanyi Katejjebere vije jingo y'omu ku basajja abategeera Katejjebere kubanga yamukozesa nnyo nga amutuleetera n'asetingayo firimu ne tulaba firimu ne tulaba ku bannayuganda kato nga yassaawo wano mu Uganda yalina office ze zaali ku Equatoria nga ku katumwa nga money transfer kate nga takoma ku money transfer nga atunda naki ne dola nga tugenda ne tukyusa nakuwamu ezaki eza dola nakujja mu za South Sudan notereka obusente obutono nga ziri wamu kubanga bwe wajjanga eno ku nsalo ng'okuvunjisa kuba kuzibu nga sente bazitema ate nga tebakoma zitema nga n'ababbi bangi ng'asobola okukwata akapapulaati n'akomba ku lugalo n'azikuwa nga yamaze dde okujjako ezizo naye bw'abala ati n'olaba nga zeezo abala eno olugalo lusula obupapula obumu baali babbi nnyo basajja ku nsalo babbi ne kasitomu awo nga babbirawo nnyo akubala ziraba nti abalira ku mmeeza ati eno olwabala nga ono olwalembese dda lubeera lukkakkanye luti nga lusuula wansi abala lusuula wansi ng'akuzingira ng'akuba ne bw'omugamba teziweze ng'abanega mafiya gaawo kati nga tugenda nnyo ewakati n'atukyusiza mu dola ne nfunako omutwalo gwa dola ne ndowooza nti nja kuba n'enkya yange you get me nga ndowooza nti waliwo enkya yange nga simanyi nti nsobola okukwata sente ezo nengula akapoloti n'enzimba saazimba mu sente za South Sudan era amazima amatuufu gali nti South Sudan okujjako exposure siina kye nagifunamu okuleka okumanya ensi omutwalo gwadduka guti gubuyala mu kiseera by'olutalo obanga omuvubuka kati wakuwa emirimu munnange kuva dda ninamu ebintu byessiwa mirimu ntya nnyo sente ezo zigenda zitya bwe nzifuna
jjukira nti eno nvuze boda ntandise okulaba nti osobola okusuubula nziteeka mu kusuubula mpangisiza wano wafudde mpangisiza wano baggaddewo bwe butyo obuntu obwo njagala zizaale mu kwagala zizaale ne zikola ki ne zigenda kati ne zinnalinga asigazaawo olwo nzitadde nkoze emidaala nali nyina embeera gye ntandise okuyingira nga nfuna abaana abannayuganda ne mbateera emidaala ekkonyokonyo mu katale ne mbateeramu emidaala guno emidaala egyo emidaala olutalo bwe lwatandika birina ne bigenda abatalinda ntalo ssente baatwalanga ntwale ono nakuba kati omutima gwange ndowooza ensonga lwaki sinagaggawala kiri awo siri mugagga omutima gwange mugagga nti nze muntu awola omuntu n'atansasula nenga nti mukama anansasula ensi kyenemaza sigenda nnyo nansi nti banzibanga nenga kati muddeko munoonye azirina nti tazirina kati neesonyiwa nnyo ebintu ebisinga nze muntu aleka ensi n'envuga nti sirwana nnyo nansi kati abamu banzibanga nobaleka olutalo bwe lutandika ebyo byonna ne bigenda nga bikola ki era nze omu ku bantu abandibadde babanja gavumenti ya South Sudan kubanga nyine emaali yange yakola ki eyafiirayo kati sente ezo ne zigenda kyekiri kyembadde nkulaga nti ntuuka ennimule eregu maximum ng'ogyeko ekipiki kye nayina ndowooza emitwalo nga 10 ejja Uganda yes ng'ogyeko ekipiki nga n'amafuta singa gaggweramu oba neefa nayina ebirowoozo bingi omwali sente emidaala gigenze abaana buli yadduka lwenga siina na bwe mbakubira nga buba bukopi samuga nti ewange wakoze otya ndaba nga bukopi bwennyini in fact nenkomawo nga Uganda ndabika nina emitwalo 10 ejja siringi za Uganda kyokka nga Uganda gye tuwogerako oli ku booda ndi ku booda naye ng'epiki ekyalimu otufuta okitegeera nga piki ekyalimu otufuta nga mbala kimu neme kufiirwa piki ereme kufa ngivuga engituuse e Kampala mu mirembe nenzija nga nvuga omu in fact abamu bandeka natuuka kati nga ntandise okugisaasira abamu ne bajja nga bandeka nenzija mpola nenzija nga nkola booda mu makubo lunaku naye natuuka kiro nnyo nenzija nga nkola booda nasanga nga abasaabaze kati nga bo tebamanyi ennaku gye nnina kati naye nga nkubuuza nti eno nga bw'oba odda mu bino sijja kukola kikubanga obala nti ate we naaviirayo nenvuga nafunamu emitwalo gyalinga 3 saalya ku kyamisana mu kkubo nga nve South Sudan ekintu kye nalya kyali kikomando Rolex kyekintu kye nalya nanywa soda ndowooza bwe mba serabidde nanywa kasoda nenzija mpola naye nga mbalirira e Uganda ngenda kutuuka ntya e Uganda bwe ntuuka e Uganda ntandikirawa jjukira mpangisa okitegeera mpangisa kambuze wasigalawo opangisa nga oli eri yes kati nalina enkola nga nze sikiririza era bw'olaba ng'omuntu ali ebweru n'amalayo omwaka n'akwata ogwokubiri n'ogwokusatu tolowooza nti bwadde agenda kudda na ssente nyingi embeera eba yamukuba musabire akomewoko omuntu ali mu mirembe ebweru tewabeereka mwaka n'okwata omulala nga tokomyewoko waka nti bwe nafunanga obuntu ekyebbeeyi kye nalina ng'ovudde ku mitwalo gino 10 gye najja nagyo nti mu kayumba kange mwalimu entebe mwalimu ekitanda mwalimu obuliri mwalimu akativi akakibuto kati kubanga najjanga myezi 6 nenzija nze nga sagala nnyo okubeerayo myezi 6 nenzija naye obusiru buno n'okulowooza nti waliwo enkya bwe najjanga sirina kye naseetingangawo nga ndaba pulaani zonna nendaba ettaka erisobola oggulwa nendaba wane nga kanzije baganda bange nanga akakati olaba oyo akataka akatunda nteeka ngenda enzinoonya bwe nazinoonyanga nenteeka mu bizinesi nga nninda kinene emboozi ya lugonvu tutuuse Kampala naye nga tulina okubantutegeeza ka surprise osobola okubeera ng'ate okwegattako osurprisinga omuntu wo eyo yonna gy'osinzira okubeera ng'ate olaba osobola okubeera ng'ate omuntu omusurprisinga mu ngeri enjolo byetaba okubanga ofuna surprise eyo ekiramu mwemba osobole ng'ate nkulaga packages ezinjalo zosobola okuba nga oyitamu okubeera nga osurprisinga omuntu wo ate embeera nera nja kutambira magazana
Ngonvu otwalira akateko tuseka mpango emitwalo 13 kubanga gyali 10 nga nagumu n'obugwamu awo watuukirawo kwenzija ebizibu byali bingi nali nsobola okwetta nze abantu beebuuza nnyo nti lwaki njagala nnyo abaana b'ebweru mbalumirirwa because manyi kye bayitamu n'omwa nnyo omwana n'abeera ebweru for 2 years n'akomawo nga talina kaalina abaana bano tebagwa ddalu nti babeera babaloze ekibasuula eddalu agatta obulumi n'obusungu n'agatta amalusu n'agatta zi eshi n'agatta buukababu babadde bamuliisa ne mutemi babadde bamusuza mukazi wattu oba musajja wattu n'akutunuulira nga walya ssente ze nga kyalina okukola kiri eki kukutema nga ekyamaanyi ekimujjira nga takutemya agwa ddalu amaze emyaka ebiri ku contract naye nga contract si yakusula mirembe contract si yakwebaka walungi nze abaana manyi kye bayitamu bamutulugunya tewali mwana lwasanyuka n'akeera ku makya nga ali ku kyeyo omuwarabu n'amukasukira ekijambiya omuwarabu n'amukuba oluyi omuwarabu n'amuvuma n'amusooza n'akaaba n'agenda mu kasengeke oba mu katooyi ke gye babasuza n'akebera essimu eno n'alengera ekifaananyi ky'ennyumba n'aga nti wadde anvumye wadde ankubye nyina kyenkola nyina kyenkolerera n'alaba waakiri omusingi thank you nvuma naye nkola ki tewali kibi kati kiringa omukozi boosi nga takusasula ate ng'akuvuma onvumira ki nga tonsasula nkubanja onvuma tewali boosi alina buyinza n'amaanyi kuvuma mukozi ng'akyakubanja ez'omwezi namusasula kakati naye wabanga yakuwadde dda akaseega ti sajja kakinvume oba ekikazi kakinvume naye kyampadde dda sente zaakyo kakati nekino bwe kiri nti bamuvuma bamuliisa bubi bamusuza bubi akoowa n'asiriikirira ati mukazi wattu n'ajjukira ewaka nga talinayo kantu naye ng'ali mwakagunza abaana abasinga bensinga okontaktinga bensinza okuyambako okuzimbirako n'okuguliza ku butaka be baana nagga nti nze mmaze kati omwaka mulamba wano ku kyeyo n'emyezi 2 naye siina kenkola ki siina kendaga nga essuubi limu limu nogaa kati ku akawunti olinako senemeka nti nyinako obukadde 2 nomugaa kati mbadde nkusaba ekintu kimu kolayo emyezi gyemi ofuna senemeka nti nkola kakadde olina abaana nti gye bali n'omutemera n'omugaa nti kati mbadde nkusaba weereza 20 gokka kwata mungalo bakufuula mulwadde nze ndabirira jjajja nze ndabirira bwali tunagenda baali tebalabirirwa bino ebyo tetubyogeza ttima naye ebizibu tebijja kuggwayo manya nti nkola kakadde mbasaasaanyiza akameka abaana maama yasigaza abaana ye naye ajja kusanyuka ng'okomyewo n'omugaa nti maama jangu olabe lugonvu poloti gye yanguliza jangu olabe lugonvu akayimba keyanzindisiza okitegeera naye okudda n'omutuulirira naga nti oddayo dde ku kyeyo kubanga talaba kyofunyeemu so kati abo abaana nsobola okumanya obulumi bwabwe nadda wano nga sirina kenkola ki nga nina emitwalo bala 10 n'ekipiki kiri awo kiriko ganamba ga South Sudan sekivuge abaana abamu batalaafiya ne bakola ki ne babivuga naye omutima ne guŋŋamba nti nedda naye neebaza South Sudan era neebaza olutalo olwo singa si lutalo olwo singa tulaba lugonvu nenfuna kasente nendowooza biwedde naye nkibagamba nti east west north south south west south north biki home is the best nti ne bw'oba ng'oli ku kyeyo kola ng'oyagala kudda waka kati waliwo omwami ali mu Sweden yancontactinga like a month back nankwasa omu ku baganda be ne muguliza ettaka eruweero yiika 18 naye yampadde essanyu mu yiika 18 mufunira abakolako kati yatandise faamu wadde ali Sweden ewaka gy'alina okudda luweero kati abantu gwe n'obeera nga oli ali Sweden alya bulungi kati gwe n'obeera Oman n'obeera Saudi Arabia n'obeera Qatar n'obeera Abu Dhabi n'obeera Bahrain n'olowooza nti wamala tandika kati okuteekerateekera ewaka
lwalowooza ogula ploti ayagala ku Entebbe Road ayagala kufuna kaleero okunyaanya ewaabwe. Nyina programu gye njobbawa ngenda gikola ndooza lwakuna ku YouTube eya Lugomvizi Show bino byensomesa. Waliwo omwana sikugeya naye nategedde yampeereza message nangamba Mr. Lugomvu, nice to hear from you. Abaana bangi bandaze nti obayambyeko bazimbidde obakoledde ki, nange njagala kungulizayo ku poloti. Ne mubuuza ogyagalawa, nangamba agyagala mu Kampala, and I laughed. E Kampala oyagala wa poloti? Kampala bamumanyi. Munakawa ofuna wa poloti, mu Makindi ofuna wa poloti, ku nfuna yaffe mu Lubaga ofuna wa poloti, mu wewalala Nakawa Kampala Central ofuna wa poloti. Nenseka ne mugamba Kampala ngawwa, nangamba Entebbe. Kyokka bw'otandise okwogera otandikidde ku Entebbe. Entebbe ekisooka tali muki tali mu Kampala, ali mu Wakiso. Naye nga poloti gyeyagala mu Entebbe. Ne mubuuza ayagala ya ssente mmeka, nangamba ya bukadde ne bw'oba bukadde nga 6-7. And I laughed. Ne mugamba okufuna fuuti 5x5 Entebbe zitandikira mu bukadde 10. 5x5 okugigula Entebbe awo bukadde 10. Nga nabo bennyini tebamanyi kye baagala. In fact beetaaga okubrainwashinga ne babategeeza nti bubanga obala obuwanvu bwa poloti, nagamba nti saagala wala nnyo. N'omubuuza nti bw'okera ku makya n'ogula poloti erugazi ngezezza bugeza wala okusinga ekamuli gye wava. Bw'okera ku makya n'ogula poloti empigi n'okuyitawo ko, kati ni abantu abali mu Kampala kati abakolera mu Bwino nabo basula mpigi, bava mpigi. Okuva empigi paka Kampala emmotoka ereetera 10 mmeka? Okuva empigi paka Kampala jamu omuntu asula mu Kyengera wamukwatira, naawe wakwatira, kubanga mwenna abatandikira mu Kyengera. Kati ate bakoze oluguudo luno lwa Entebbe lwa Kampala Mpigi Express lwe bali mukola lugenda kugwandoza mu bbanga tono kubanga balutandise. Okuva empigi omuntu asula empigi agenda kuba asooka omuntu asula Ekyengera okutuuka e Kampala. Okuva empigi we balujja lugenda kuba lukoonawa ku Busega. Okuva empigi paka awo maximum kijja kutwaliranga eddakiika 10 maximum nga tomanyi kuvuga, kubanga okuva Entebbe wala ku mpigi. Okuva Entebbe paka awe Busega we lukusuula mvugirawo eddakiika 12, ate nga nvuze byange ebitali byakufiirawo. Kati ate okuva empigi kitegeeza kijja kutwalira maximum eddakiika 10. Kati ki ekikuguza Ekyengera bakuseere, kubanga Ekyengera poloti y'Ekyengera eri mu bukadde amako. Nina omusajja gwe nadde njogera naye nga nyina abaana be nabadde nguliza poloti. Ne mukwano gwange nangamba amazima amatuufu ensangi poloti nziyina, naye fuuti 5x5 ensangi awo njitunda obukadde nga nangamba gwe nga gwe mpa obukadde 45, naye nga yazaazinguza bamanyi. Kati abaana abamu ne batereeza. Kati nyina nagula yiika empigi awo, okuva empigi mu tawuni ovugawo boda katwaliranga 10 n'ebigere otambulawo, nengulawo yiika nenjitemamu poloti. Nga bano banseera tebamanyi baana bange embeera gye bakolaki gye bayitamu. Nenjiteeka ku yiika eyo nnene nenjigabanyaamu n'enguudo zaamu amasanyalaze gali wali, nenjisa buli fuuti 5 ku 10 ttaka lya kyapa, fuuti 5 ku 10 ya bukadde 8. Naye ku fuuti 5 ku 10 ozimbako n'olimirako n'olundirako, naye nga bukadde 8 kuliko n'ekyapa. Eno gyampa ensangi 5x5 ya bukadde aga yaŋŋambye empaanamu 5. Okitegeera? Kakati omwana bw'okimulaga n'omuga nti ayagala kugula nsangi oba kuzimba nsangi oba Busega Kyengera, yeewa muli mu birowoozo, ebirowoozo byajjulaawo. Okitegeera? N'omubuuza nti capital gw'ogenda okujja mu Abu Dhabi atandika bizinensi mu Kampala wakati nga tagitandika, nga ne mu Kyengera mu nnyini ayinza obutagikola ki, nga ssente z'ogenda okuleeta zikwetaagisa kutandika bizinensi ensangi. Kati bw'oba otadde bizinensi ensangi oba ekitemu oba ennabbingo oba kawabeera Kyengera ng'osula mpigi dakiika 10. Kakati bino bye twetaaga abaana ndowooza okubasomesa ne babitegeera. N'okumanya kankuwa ekyokulabirako.
tugiwanvuye kubanga yakuyiga nze we nagira mu Kampala ng'omuntu okumugamba nti osula kyengera akusekerera okupangisa nga babala ekitoogo ekyo okuyita mu kitoogo ekyo nga babalangira waki ewala nga basula mu Busega mu Nateete kati asula mu Nateete ye mwavu. You get me? Wabe Namugongo okuva Kampala paka Namugongo waliwo distance naye baalaganga abantu Namugongo waliyo poloti eza obukadde obutaano naye ku lwaliro Namugongo poloti ye Namugongo eri mu bukadde 40 kudda waggulu. Tunuulire Bulenga ojjukira Bulenga nga baga nti abeera Bulenga nti naye poloti ye Bulenga ekyagulikako kati abasajja omusajja waliwo kampuni emu yakwata n'agula ettaka olaba Bujuuko agamba Bujuuko naye okuva Bujuuko okutuuka ewali estate ye muganda nga eyo mu kibira fuuti 5 ku 10 Bujuuko ku lw'Emityana agitunda obukadde 21 kash bwoba ng'oli wa kibanja mpola bukadde 23 24 Bujuuko eri ewala kati okugenda Bujuuko mu Kisenyi mu kibira n'okugenda Empigi weewala. Mwaka gwa 2010 Kabuuma abamu ku family members yogera ku Kabuuma baali bakironze ng'ekyalo gye bagenda okutandika okuziika abantu baabwe. Kabuuma wano Nansana Busaabala Kabuuma ali Busaabala ali wakati awo Busaabala olwotuuka oh yes baagironda ng'okuziika. Omukulu wa family tata yagenze okufa ku luno nga tebakyasobola kumuziikawo nga yeetooloddwa makalina nanga ayogera kati gyensola twaziikanga ekitegeera tukitegeeza okugamba nti okukula maturity tuveemu ebintu by'ekibuga eyasooka eyanga nti nguzaakokko in fact samuguza na 5 ku 10 namukubira olukoloboze ye yali mugazi ne muguza fuuti 2 ku fuuti 3 ngano zitambula 2 wane ziyingira 3 nebuuza nazimuguza sente mmeka Empigi 2 ku 3 namuguza bwali obukadde 31 ate nazimpa kakati obukadde 31 ebuddo ekyengera enansana obukadde 31 bugulira maximum fuuti 5 ku 4 5 ku 3 nga wenyiga obukadde 3 kakati bwe buzibu tuyina abaana bano balina okukula ekibuga bakome kibalanga bakibalira mu Kampala ku bagita post office ate balina bano bagenda ne mama alabeyo mama yazimbawa kyobosooka okumbuulira mama yazimbawa fe twabeeranga mu kyalo nga abaana bava seeta naye nga batugamba bava Kampala omuntu asula Empigi nze gambye kati abantu abakolera mu Kampala mu Owino mu Zaakeedi basula Mpigi mbuulira omugagga akyasula mu Kampala Metropolitan Mityana kakati fe tulabanga ebizibu ensi yakyuka takisi ekeera ku makya neekuleeta ku 13 olaba esatu ng'ennyingi nange oweebuddo wano okumpi takisi ya 3 mmeka okimanyi nti sente takisi y'ebuddo etwalira bbeeyi okusinga ey'Empigi ako omugezi alina amatu awulire tujja kgenda nga tubiyisaamu mpolampola otuuse Kampala oyina 10,000 otandikidde nengenda ewabaaba wange namuli Margaret mukoddomi wange oyo namugamba kozi eyatikkanga nandaba ne basooka bampa ekyekulya nensulako mu ddiiro ewabaaba kati nga naye bambi baali tebannazimba by then enansana okuyesu amala okkiririra wansi awo ngewa chairman nensula mu ddiiro ne bamala kulaba firimu bwe ziggwa ku 6 n'okola ki newebaka mu ddiiro emipaliso nga wegiri naye ng'ennyumba nfunda mumala okulya eno webaka bwe muba mwalidde ekyennyanja n'okiwulira mu nnyindo n'owulira emmese bwe zitirimu oluusi baaba nankwatako nnyo infact Mukama mwebaza nti famire yaffe twamanya kye tuli ne tufuuka friends baganda baffe tuli ba mukwano tuli ba Luganda infact tuli ba mukwano nti ye muntu akeera ku makya nakwenaga nti owaayi olinamu oluyulifu anti olaga nti olinamu enfikirafikira ozire erinayo bwe kikwanoga nti wange olinamu oluyulifu that relationship nembeera naye bwe mbeera naye paka lwe nagenda nga nkolaki nga nguba nenzira mu kazigo ke nali mpangisa eno bwe nkaddamu naŋŋamba ekintu kimu nti ozze mu kazigo naye tunafuna ki mulimu nenkwata ebintu nembijjamu
nembitereka ewuwe eddiro ne lyongera okufunda yasulanga wansi awo netandika osula mu ntebe ozitegeera eno kino ekigira eno waggulu ekiwanika nalina ebirowoozo bingi naye ati bwe nabeerayo neŋŋamba nzire muzigo nakindaga ntonafuna mulimu ate ogenda kupangisa embeera ewuwe nga ndi awo mu mbeera ya nankani nyingira ntya media awo wenyingirira media ekitegeeza embeera weeba ekutadda the only option yaliwo yakuyingira media saamanya nti ye option bwe mbeera e South Sudan Metro FM 90.8 essanyu ery'ekibuga eya Captain Edward Francis Babu my man bwe mbeerayo olutawo olutandika nanyumirwanga amawulire ate etuuka naye nze nkimanyi gyeri ngenda okuva ano nga Martin Luther mukwano gwange mukubira essimu mugamba nti eno olutawo lunyinyitidde n'abawanga ku mawulire nga ŋŋamba kati nga ngulanga eya time ne musa ku ssimu n'enkuba n'empeereza ebiri e South Sudan embeera nga bwekulwa leero omulungi atuwuliriza nze Ssentongo Frederick Lugonvu nkubye ensinzira wane Jebere oba Local City embeera okubira n'okulugula amasasi ganyinyitidde abajasi abawagirwa Dr. Riek Machar n'abawagira Salva Kiir Mayardit ntandise okukola ki I was born to be a media person. Kati bwenzija ensi esooka entunya nebuuza nga ndi stuck simanyi wentandikira siina sente siina kine in fact mu kaseera ko ne buwandimpadde capital nga simanyi kyemukozesa yes kimale omwe agenda olabe Martin ono naye ngenda mulaba ne mugamba mugana nkubuulire nti mbadde South Sudan nasobodde okukomawo siddayo bwe manga Mukama yampandudde nga ndi mulamu njagala mulimu Martin yali munene Martin ku Metro Yusebu Martin ne Habikera nga bw'obalaba baali so friendly and Martin is good in sporting kati Martin bw'agera ate alimu embeera y'oluzadde nti wadde ebimu naye alimu oluzadde n'okulumirirwa okwo tasobola kulaba Simon ng'agera ati n'atayiwaawo omubiri nankwata n'antwala ewa Hasfa Namole editor bw'antwala muga nti kano gyali ku Metro akyali ku Metro naku ze yagenda ebuyindi n'ayongera n'asoma n'akomawo kati yakomawo amundaga nti kano akaana ke kabadde kakola ki katuweereza amawulire Hasfa ndaba bambi ekiki nti enno kagamba byonna biri awo naye ayagala mulimu waneewa babu omulimu guna okitegeera n'abuuza kanaasobola nti tukagezese bantwala Martin yali production manager Asfa Namuli ye editor bantwala Asfa Namuli ampa gundi ampa script y'Oluganda. I was good in Luganda and up to now Luganda saalusoma nnyo but I was born to be ekyo Mukama nkimwebaliza bw'alumpa ngenda Muzindala agumpa nsoma essaawa ziweze 3 ez'amakya ga leero mwasi mutendo bannaffe abatuwuliriza gano ge mawulire ag'essaawa zino mu Luganda okuva wano ku Metro FM 90.8 okusomera ag'essaawa eno yenze Ssentongo Frederick Lugonvu n'ensoma ebyalimu n'amuyita ng'amaze odisevinga n'ali playinga ku mizindaalo nange ne neenyumirwa mu mutima gwange omutima gwafukamira neŋŋamba Mukama eddoboozi eryo lisse ku mpewo mpulira nsobola okukikola yes Asfa yagambirawo muwadde omulimu yes I impressed her I impressed her kati bwaga nti muwadde omulimu nagamba naye tetujja mumutandikiza ku mpewo ebyawano bimanyika kati agende mu field asooka asaka amawulire sisakanga kuki ku mawulire ampa recorder ambuzo ina recorder nsijina waliwo akusatu angamba jangu ku mmanda otandike tebannampa ssente siri ku musaala naye nfunye omulimu ekyo nkiwulira ekirooto kyange nze nalootanga nga ndoota okubeerako mu ntebe ez'enyola nalootanga
nga ndoto okukwata ku muzano gati mugamba ki bwe bali kubanga mutuwuliriza kansipiriti media personality wawuliza kusema timba sema timba akudanga radio is a dream job. Of course it was a dream job. Even me kati bwe najja ne nsooka ntunuulira emizindawo nentunuulira essi nentunuulira kompyuta nendaba nga nkoze eki omulimu ntuuse kati anteeka ku mande enzija mbuzi olina rekoda siina sibimanyi naddutu nandaga akapesa kati wanoonyigano ne rekoda eyo simanyi nti ngiina mu kifaananyi yali yakusibaziira babandi Zambali yagisakisaako amawulire Terakaya n'agisakisaako amawulire ku Metro Weekly Sebunyo wa Kabozi Radio 1 n'agisakisaako amawulire John Mark Sega wanga agisakisaako Luzowulya gundi Metro John Mark Sega wanga agisakisaako amawulire n'abalala kakati agimpa yali eyo n'agijjayo n'ateekamu obwandaawo bwali bukaddiye n'abunuunanuunako manyi okununa ku bwanda bukyajinjemu naga agenda olayo bwe kinaggwa bansindize ku poliisi ibini senkumbi ye yaliyo bwe bansindika ku poliisi eggulire Mbisaka nyiga ke baŋŋambye nkalaba kaaka kawalanga nkateekayo nakazikiza bwe kazikiza ne bigaana oba ne bisi nakaleeta kaaka naye ngenda okatuusa ate wano mukazikiza era nga ntuuse ku mulimu nekabuukako ddoboozi ne libula bwe nkomawo sitole ngiwulidde ne ngiwandiika bwe ngiwandiika ne ngimuwa kyeyasooka okumbuuza obadde okolerawa wali okolerawa nemugamba tewali onambuza amawulire wagasomera nemugasomanga ku mawulire kakati nantunuulira nagenda ku mpewo sitole bwe nagimuwa bwe yagitwala ku mpewo my first story yawandiikibwa Aspa Namuli yali agenda okusoma ku saa 8 yagitwalirawo yali perfect oluganda nga oli perfect nensengeka nti nze Mukama mwebaza nti kyeyampa eyo talanta nti nze muntu eyasobolanga obogenda mu field nga nkimanyi nze ngenda osoma amawulire nga bwe ngenda mu field nga story gyensase sigiwandiika okitegeera story gyensase sigiwandiika nga nze ngenda okusoma nga ntema sound bites nentema eddakiika zange oba seconds za 3 nengenda ku mpewo nengisoma ngendi muki nkuba ddoboozi nga mba nkimanyi nga manyi eflowing eti etambula etya that's my talent kati bwenzijanga sigaskolangako naye Mukama nakinkozesa nenjimuwa nentandika mpolaawo nengasaka nenkuba ngenze mu political parties mu DP nga nkola bulungi so nga nsobola nga nkola angles ennungi kati ku Lwokutaano wiiki yasooka mwali mu program bagiyitanga bwe bibadde news round up Ambrose Kyabasinga mwali Kabuje Ronald mwali waliwo omulala eyaliwawo gwe sijjukira linnya Aspa Namuli aŋŋamba genda mu studio tulemu olabe omanyire nga n'okuyingira mu studio mwana wa taata nyingirayo Ambrose Kyabasinga yalimu muzindaala aseesazza bwe bibadde lwatuuka okubeera nga nti ate tumaze okuba nga twegatibwako munnaffe omupya katubuuzeeko nze nazze kukola ki kuwuliriza nakula abo babikola nakufuna that feel sayagamba nandi mugayi nti bansindise kulaba nengusika gwokuna era omuzindalo gwemera sooka okwogererako ku mpewo ngumanyi nengusika bwengusika nentandika mulungi awuliriza Metro FM 90.8 nkwebaza okuba nga otwegasseeko mu programu yaabwe bibadde ddowooza yate erinakola nnyo nga wano naye nga lyali liflowinga nze Ssentongo Frederick Lugomfu mwebalire ddala okubanga mutwegasseeko olunaku Lwakutaano tubasuubiza ntugenda baweeza programu eno egenda kuba nnungi kansooke mbazeeyo ewa munnange webale nnyo okubanga onnyaniriza kweyo introduction osobola okugamba nti oyo akome okwogera in fact kati Aspa Namuli bwe mmala okukola gundi eyo introduction naye nga nfunyemu okutya nti tebantumye kukola bino yajja nampita nampa emitwalo 2 ng'asanyuse naye n'atakkiriza nti sikolangako walala wonna nanoonya empapulawo ez'amawulire ezimu ku ze baali bakoze nange agenda okola essole no giyiseemu mangu awo ogikole bwe banaakuyita nti gwotuwa ebibaddewo obaweeno olwatuuka sitoole nze muntu asoma sitoole oba akunyumiza so nemba nga nsoma amawulire ku TV sisoma lupapula njagala nnyo olupapula lwa reference kujjukirirako
nali ngisomye ngitegedde newa webale nnyo webalira ddala muganda wange Ambrose Kyabasinga olunaku olwaleero tugenze okujja wabadde wakayita ennaku 3 kubanga olunaku lwali lwakubiri twali awo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nenanye emboozi nenzikakkana maturity nga ezze nenzikakkana olwonze ntobye bana baana oluva bazadde baabwe tebatobangako kati nze nga mmanyi ennaku yange nensooka mbagamba emboozi n'enyuma amannya nagajjanga kuli ku lupapula naye nga n'okumuzindayo towulira nti muntu ali mu kusoma. Program was so nice. Okuva olwo sadda mabega kukola kuki mu programu eyo. Bannanyini TVs bano batera nnyo okumanya ani akola show ki. Sometimes they get scared bagamba oyo ani ali kumpi kuba wagenda kumpi babadde niyiye. Ekyokubiri media erimu enkokola. Twaleka. Toyinawo mulimu gw'ogenda kusanga nga temuli nkokola. Naye ebiseera ebimu teziba nkokola. Ebintu biba bibiri ebibasumbuwa abasinga. I will never be Simon. Simon will never be Lugonvu. Ne bwe tuba nga ffenna tukola shonga ya masanyu. Siri kubeera toli mbeera. Siri manya gy'olaga toli manya gye ndaga. You get me? Nti ebimu ebitwemazaamu bitwemalizaamu bwerere. Nze saafuna buzibu. Omuntu eyanyamba. In fact nze seerabira kati abo namba gambye. Omuntu anjigiriza Martin ya ogugwo ogulabye obwani kati omuntu anjigiriza Lubasaka amawulire n'okugamba ati genda wano bamuyita oyo mwana Kabuye Ronald. Kabuye Ronald musanga nga akola political parties n'angamba ati kati nze nga bwe ntandise okumanyira njiribye kati gwe genda mu political parties nze kanjiyize n'osobola okudda ku situation neki ne story bw'ogerageranya kati in media Kabuye Ronald ne Lugonvu mu Kabuye Ronald yankulira kubanga mwogezi wa ujja kyokka bwe tudda nti mukumanyikwa Lugonvu aliwa waggulu ku Kabuye Ronald n'ekyo tekyamuteekamu nkenyera nti ono bwe naamukkiriza wano agenda kukola ki kubanga bye tuyambaganya ate bibinyi kuba kati yava mu kuba nti munamawulire munange is more of a brother. Kakati kino ekyenkokola nze simanyi oba kyaliyo nze munaye sigoberera ebyo nze tosobolaga nti oyo mumulwanyisa ontegeera nti ne bwe mbanga omunafu yatunuulira nti bannwana omunafu yatunuulira nti gundi tanjagala takwagala gwe kola. Nze kyekiri kye mbagamba abantu nti nze ku media siweereza bakama bange era nze bwokera ku makya ng'oyita Lugonvu ng'oyagala akusavinge as an individual kobere nga gwe nanyini radio sirikolera. Nze bwokera ku makya nti Simon oguddewo radio oyagala interest zo ze mba nkola we are off. Sikolera gwe sikolera bakozi bannange nkolera bawuliriza radio wagyetandikirawo yabawuliriza. Kakati nze bano abaawano bwe baba nti unagamba kino gwe sooka otunuulire abantu b'oweereza baweereza bagamba ki kyenzijukira mu kusoma kubanga wonna twajja tutambuza programu eyo mu kutandika okusoma amawulire abantu they take long to discover me naye kinsanyusa nti ne bwe nali ntandika okusoma amawulire ga TV waliwo yaga nti ono anaabisobola ono you get nze I'm someone who is cool nze bwoga nti tonnaba kusobola it's now like 3 years back tugenda myaka ngenda nga ntandika okusoma amawulire ga TV olega ono anaabisobola ono okitegeera bw'otanzikiriza mu kaseera ako sinyiiga kituufu oba tonalaba bwetaavu bwange gy'oli until ng'olabye obwetaavu bwange kubanga bwe nkwekulukuunyaako ogenda tandika kukwata nsobi zange bwe ntandika mu radio yanga kati ogenda tandika kusoma gasaawa etya ey'okumakya n'aganseetingira ne mubaza ng'ayingira okusoma ag'essatu lwali lwakuna ng'ayingira okusoma ag'essatu tamala emirundi yakavaamu ne Innocent eri yabbanda ne mulaba kati yagenda okunanga mujjidde ku mugongo n'ambuuza ate ki Hasifa Namuli ne ndaba ng'aseesa nang'aka kati wano lisayo lino lino lisayo lino wano onyiga nang'a naye ojja kusangamu mwami eri yabbanda ku makya yakeranga n'akola ajja kukuyambako okuproducinga fonze kale nembiraba navaawo saawa 4 ku office nga ntegeka mawulire ag'enkya nemekkola nsobi nentambula by then nga mpangisa Lungujjalo naddamu okupangisa akayumba kali ka mitwalo 7 naye nga ntambula okuva ku Martin Road
nendeega ku Pride Namirembe Road nenzika eno wansi ku Bulange okitegeera paka Lungujja ku community nga gyensula wansi eyo si ye community ekitunzi osooka kitunzi noddako ku community wansi eyo nentambula bigere nenkeera nentambula nga sinafuna za ntambula naye nga kyenkola essaati njambula amapeesa nentambula nga ngatadde nga nsimbula eno ku ssaawa 11 neme kugira budde nensimbula ku 11 nga nenga agenda mu Owino nentambula nga amapeesa ngatadde mpewo ekoleki enfuuwe neme kutulya nanyo nemena kuwunya nnyo naye era akawunyawunya kayitangamu nentambula nenzija ngendo tuuka Innocent eri yabbanda in fact nagenda natuuka nga oluusi nga I have paralyzed empewo ng'enkubye nnyo mu magumba nga nsanyala nalwala nako ng'empewo ennyingire ne baginnuunamu kati nenzija mwami Bbaana nambuuza bino obimanyi bwambuuza bino obimanyi ne mugamba ye lwaki namugamba nti mbimanyi nakizuula nti bw'anamproducinga olusooka nenkyajjako muproducinga newaje Eva ndiba sikola ki sibimanyi namugamba ye Mukama nannyamba nebikolerayo nengasoma amawulire bwe ngasoma amawulire bulungi nnyo bwe ngasoma essimu yava wa Captain Edward Francis babunaga nti waliwo akavubuka kempulira oba musajja gwempulira oyo asoma mumwongereyo ne ku 3 asome ne bannyongera nensoma ku emu nensoma ku ne tuwanika bulletin ya Metro FM ne tugikuba ne hypinga nenkola ku Metro ebbanga namalako emyaka 3 cause natandika okukolera Metro 2014 engenaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu nenvaako nga 2017 engenaku z'omwezi 10 omwezi ogwokusatu bweva ku Metro negatta ku Salt Media Istegeza Salt ye tujja ku Metro yes nogenda ku Salt Media ogigatako mu mwaka ki nagigatako 2017 2017 if I'm not forgetful Pastor Rosias Bujingo yali ne Salt Media nga Salt as ready nga ekubye walo Salt report ya fuluma nga Dembe FM mabega wa Salt ready mwana wa tata kankubulira amazima generation eyo ye generation ya Nobert Kalyasobwa mbabali Mariseri Bizonto ngane makula mwali makula eyo show kati atete yali kwano zange Tobi achakola maka Tobi kati Bruno nawanike kawungezeno Bruno Betty nawanike kawungezeno eyo show Salt yali waggulu Musumba kimanyi zokole kushoza olayo ku interview ya Lugongo this time when I sound I'm opposing naye osagala kuyingirayo naye Musumba you've never programmed Salt like you programmed the first Salt I don't know so no this is my honest opinion lwansonga nti n'abatamanyi nnyo Katonda omanyi ensi eno yajjula abantu abaagala okusaagasaaga abantu balina stress nti omuntu ne mu Katonda we nga afunira nga tulina kimuleetera kulira radio yansi in fact n'omuntu atabeeranga mulokolo no ata yalinga tamanyi Katonda ng'akeera ku makya n'awulira omunnyo gw'essaawa eno n'atamanya nti gubaddewo nagwo nga omunnyo gw'essaawa nga yafuukanga program in fact it was so nice it was naye up to now nungi Salt Media emu ku media houses ennungi eziddukira ku misinde bw'oba otunuulira mu Uganda ofuna otya invitation yali nzibu buuza yajeeti waliwo omwana Mukose Arnold Anthony Maleto Mukose oyo kati alimu ne bano baganda bange ba the alternative bani motoka yabwe ogiraba ya alternative eya online yes yasooka okuvaayo kati aŋŋamba yali amanyi waliwo omuntu guganda naye this guy Bill kyekiri kyega nti okwagaliza kikulu nnyo
oli omuntu gola for example the website bakijula nsoko omulaba ko MBS I was very happy simu meeting ngako I was very happy because namulaba nganga struggling ku OBS olunaku naso kukola Precious Remy yes webale nnyo I was very happy because namulaba ngako record TV ngakola olugambo ngatoba deserving mwana kyo omulala nzala bana bamigira bangi nga bavudde from grass to grass mukose bwandaba in fact yawuliranga amawulire gange ne the way I used to behave je nakolanga mu program but you belong to our media house jangu okole ki jangu ebiseera ebyo sikwogera na musumba waliwo gonde administration jangu kati nze nga nyina the other side eya media nganze media z'abalokole nyina kyenzitwalira mu kubanga ezasookawo zonna nga tezikasula teziri principled okitegeera kati nze nga nyina that negative side kuzo ekitali kusawoti kati bwannemerako ennyo omutima ne gugaana kana kusikeko badde ogamba kati naye ekikulu si kyekyo ekikulu kwagaliza nti bundewa tomumanyi kati bwaŋŋamba ekyo neŋŋaana in fact metro yange nekubira omuziki lwo habi kantade mu programu ya music nkubye emiziki mwana wa taata nyina ekintu kimu kyesikolangako papa kati kankubuulira ekintu kimu buuza omuntu yawulirizanga metro fm natuuka programu ya music nesandikira amawulire kyeyatuuka ne hyping mukyala sifa namuli editor n'atabuka ne programs director Habert Kyewalyanga nga Habert Kyewalyanga ayagala kunteeka mu normal programming music ate nga nowa newsroom neetaaga nnyo kiwanise kiti ne bagaa tumugabane naye she ya music eyanzibula yali ya Christmas metro gigoberera metro mu biseera bya Christmas eyumuweza ba presenter nekyusakyusaamu nekozesa ono kati bwe namusabira mpe nange nkyakalimo ka music yawe nga muli nkiwulira nkisobola nange agenda okuba back to back music bwangamba nti genda okuba back to back music olwatuuka ku back to back music nakuba ennyimba 3 nakuba oluyimba lwa Hildaman Mazongoto nenkuba yani ono yabusulwa Danjero busulwa obanga tandikira kunze nenkuba Danjero nenkuba ne Misa Kisemakula yes bwe nkuba nasembyeyo lwa Danjero nerunkwata kati olumwoyo najja omutima ne kuŋŋamba no sese pesa bangambye kuba back to back music toyogera just take mu jingles eza station bwe mpanika nenjogera shunga nungi nenjikuba nali nyinako masaa 8 nenkuba sho bwe njogera saafuna ku simu naye messages nafuna in fact abantu abasooka okumpraise nga bangamba nti you can make it kyenvaga nti mubulamu twagalize nnyo obulamu bugenda twanguyira eyasooka yali numberless owokubiri yali Halima Bad Blue ne banga you guy tomanyi kyokoze ne Martin nampeereza message nga mmaliriza ngenda okutunula ku simu nga mmaliriza nti ng'essimu ekola ki eyaka nga PD yakola ki yakuba PD mu kuba ne mmanya nti nkoze omusanga agenda kunnyombesa essimu eyo yankubira hello yes Sentongo bwana Lugonvu ejebale akantu nkawulidde sebo we wagudde nanga naye kalungi kuba paka sawa 10 nenjidda mu buto nenjikuba paka sawa 10 awazulira nti Lugonvu can make it. You never know someone who is good unless ngomuwadde chance. Nze we nali nfuna omulimu ku Salt Media in fact musumba yennyini yanga naye erinnya lya Lugonvu eryo ng'olabika obugonvu lisobola media eryo kandoza I'm following. So kati wali mukuyingira amukose tukomye mukose mutima guganye mukuyingira nze omutima gwagaana kati batuuka balanga nti baagala abaki nze saamanya nti balanze kuba nali sigikola ki nga y'amaanyi naye nga sigiwa nnyo time giwuliriza yaŋŋamba jangu osabe ekende wa ekyala kati nzija mpandiika ngamba waliwo akasava pandiika ngende wa ekyala ntuuke wa mwami Steven Lumwambuuza empapula zo ziriwa ansaba empapula nze size na mpapula namugasi ina toyina CV nti atoyina application nti empapula zo wigize nsirize nabyo zizina mutwe kululu ngatalabika kuwuliriza mboze anti kati
kakati tunuliro kati otandise okwogera ebyamafandali gindoleeta empapula sagala kajenjegule otandise okwogera ebya SILLY sire abasajja mulungi nnyo oyo. In fact omu ku basajja nze kuva sijaga nti kuva naye namuwuliriza ng'akyali ku Impact ng'akyalina nga najja na ku Uncle Bob ng'akyalina n'Uncle Pat omanyi olumu generation zireka abantu nojja generation yo neekoma abantu ne mukulu omu asobola okuyingira mu generation eno yaffe gye tulimu n'akusinga n'okusinga ayingira mu generation yaffe eno oyo omusajja anti kakati sagala tuleete byakinnankani ebyo ono omusajja yina engeri gy'aleese akantu ak'amaanyi oyogera kwani tomutegeera ono owekamwokya ono eyali munyumya nnyo asanyusa amanyi kyekyokwogera engeri yokiprotectinga ama nekisigala nga kinyumidde omuntu. Yes kati bwanga nti nzira y'empapula after all okujja wabaddemu okusikomu neŋŋanzi nga n'empapula z'obuyigiriza sizirina neddirayo neneetulira ku metro nenkola kati wano ku reception nawandiika bakuŋŋaanya amannya ago gonna ne bagatwala ne batandika otukubira ki amasimu ze simanyi tuli bangi omwana ankubira ku lwokusatu ankubira nga nti ku lwokusatu tukwetaaga jangu okole ki interview ndowooza ŋŋenda ntya omu ŋŋenda otuukayo baali abaana 625 nga ne Pacyota ali omwo bonna baagala mirimu. Mwami Charles James Senkubuge najja, Mwami Stephen Lumu najja, nani omulala Stephen Lumu najja ne bakola ki ne batuula pano ne batuyitiramu awo ne bagamba nti kaakati mugenda kukola bwe muti. Kyenzijjukira basooka n'abamawulire bani abazze okusoma amawulire ne tuwanika babaga in fact natuukawo n'empunga n'enjagala nzire nemutima sigala olondooza nga nnyo okukola nabo bwe tuwanika abawanika ne bawanika abasooka ozikwata abaali okumpi awo omu yasooka ogaa nti sebo nze nazze kusoma ga luzungu agatali upaka kasootebanga n'amawulire ga luzungu naga nti kale mulindeko agamu ag'oluzungu bani abazze okusoma ag'oluganda ne tukola ki ne tuwanika twaliwo nga tuwera n'omulangira Ssuuna Charles yasomanga obutabo kati omulangira Ssuuna yagiramu ekyo yagiramu nkole yagiraawo namusangawo kati si kuseka kati bwajja ne Pacyota twali generation yali awo wonna neze ate bo baali bawulidde nti balanga babasuubiza omulimu nabo ne bagwa mu bangi awo baali bawulidde nti balanga kati nze ne bakintomezezaamu kati bwe nkwata olupapula nze omu ku yasooka Mwami Senkubuge nga ejjangu ne ŋŋenda ndukwata nti nga sinnasoma mu kowadi ne ndisoma bulungi ne mubuuza nsome ga TV ga radio omanye ensoma eyawukana nambuuza birimu enjawulo ne mugamba yes Abusi mugenda gati abo mumanyi Abusi mwogerere emu kuba tukozanga interview naga kale kakati obadde oyagala kusoma gaki konzege mumpa naga asoma aga radio ndooza akyogera lwakuba nti yali move radio nensoma aga radio ne bantunuulira nenzirayo nentuula in fact ne bambuuza bwe nsoma aga radio Mwami Senkubuge nga asoma osobola n'aga TV ne muga yes nanga asoma aga TV tuwiye nenzikakanya eddoboozi na buli kimu nensetinga nambuuza ani gwe weegomba mu bakozi b'oku TV bwambuuza ani gwe weegomba ne muga abangi balungi naye in fact paka kati ku radio omuntu gwe nsinga okupraisinga bamuyita Sam Kaziwe doctor in fact simanyi na government sina government naye simanyi lwaki tawebwe engule ezisinga kuzaayina is good mu media inzo relaxed mulungi mu research wala muntu akola research n'amutira mu ngeri gyamufulumya bantu yakola research ale n'okumufulumya era bw'obanga okera ku matendo ga nti osinga Dr. Sam Kaziwe oba n'ekyamu ku bwongo is good ali mu kilasi ye tageraageranyizibwa kati mu TV omuntu bangi balungi wane Uganda naye omusajja gwe bayita ono we Kenya
Jeff Koinange. Jeff Koinange. Oh my God. Aliwo mwana amozaamu aneka. Agira nagwe ebigo. Mwana gwe. Singa Jeff amanya nti gwe. Jeff Koinange amoza naye nze sikikiri. I love Jeff Koinange. He's good. Ye muntu omulala yerika omulala era afitinga mu generation yene. Jeff asoma n'abavubuka. Notakimanya nti musajja mu. Nze muri mu lwembeera ku Citizen ndaba Jeff Koinange. N'amaliriza okusoma. Sina ddumya soma mawulire naye njagala nnyo ebintu ebiri nakyo. Thank you. Bw'oba tokola nakyo owedde. Ninakyo gye nkola ku Lwomukaaga. Lumu mba ndi kumpa okuteba katebe nga kakaaba bwe kati. Nga sigenda kukwera katebe kakaaba aba TV bakira kikulumize kankajjewo n'asanga muvuddewo. Omuntu yasobola okungamba nti mbazza tulina ngamba ekintu ekyo kirungi mu TV tekibaddeyo. Kuba ffe baffe no mu radio tulina improvisation yetu girina. Ne mu TV omuntu atuna mu kamera bwati nawe abayagala kwetakula tasobola kwetakula bwati alinanga ali ku buzibu. Nze kyovola njagala nnyo okukolera ku seeti ennene. Nti njagala okukolera ku seeti ennene nti bwe banga nakukyaziza juzi nabadde ne Honorable Lukyams. Njagala nnyo nti nkuleko oyogera ne ngenda ntabula akacyayi nenzija nenkanywa nenkubuza osobola okufuna conversation again. I think investors by not getting that far because at TV. Yes. We need to get that far. Yes, tambula gendo otabula akacyayi gamba mwana kamera soko mpu musajja ono. You get that? Nti Jeff Koinange akikola. Is someone abera n'abaana bato. Oh, I think it's time for break. Let me have your phone. Is it online? Let me have some of the comments. Mawulire nasomeze mu ku comments z'abaana. Okola screen test screen test. Abiki ebivaamu. Screen test eyo bangamba teyali na screen test yali audience test. Audience test. Kati abaana bonna bali awo batugamba nti mugende abaana abayisemu tujja kukola ki bampita ku Lwokutaano jangu ndowooza nze omu ku batono ngenda okudda ngaaliwo nga abiri twayita mu kasengejje okumala ndowooza wiiki mmeka ne bagamba twabawadde dde omulimu ne tukyagezesa nze okusiibula ku metro namala kusayininga contract okitegeera nenzija kati bwe ntuuka mu screen test namala nenjikola guy yali ani omukubo yali Jeff yali akwata kamera n'omulala bamuyitanga mapeni kyabangamba bwana ogambye Lugonvu nti oli mulungi kyekigambo kyeyaŋŋamba nemmaliriza ne batuyita olunaku olwasembayo nga tuzze tuyita mu kasengejje ako bwe batuyita nengende ewa mwami lumu nambuza ekibuuzo ekyasinze okuba ekizibu abantu tebamanyi bakiyita oyagala sente mmeka nasooka nembalamu ekibuuzo ekyo kizibu nnyo tukugamba abaana abaagala okuyingira amawulire oyogera sente ntono companies buli bw'osayininga contract okuva ku sente z'oyingiriddeko okweyongerayo olugwamu kati nze in fact bwe bambuuza oyagala sente mmeka metro sijja kwogera ze nali nfuna naye nekitiibwa kyali kya Mukama nali nfuna sente nga zimbezaawo munange ate in fact nze buli muntu yayotekanga ku makya naga nti Olugonvu nze namuzuula metro yanzuula if wasn't metro if wasn't Martin I couldn't be anywhere if wasn't Hasfa Namuli I couldn't be anywhere kati zino zonna zijja zikongera kugattako bugasi tetwamuzuulamu kino nti kati tosobola keera ku makya ng'oyogera ku Lugonvu wa TV ne weerabira Salt yasooka was Musumba Rosias Bugingo yasooka okumpa that platform and I credit him for that not even a credit distinction nti nali more of radio aye bwe ne batalaba nnyo maanyi gange mu radio ne bagalaba mu TV ne batalaba nnyo mu radio kati bagenda n'okunnyingiza mu radio ng'ate TV embise nnyo sekitegeeza screen test ate TV yakola nnyo kusooka okusinga radio. Yes, mu kusooka radio yali y'amaanyi ku generation eri gye wayogedde kati radio negenda ng'eyo ndooza competition TV neewanika nnyo kati ne bambuuza oyagala sente mmeka nensooka nzirowoozaawo bwe nzirowooza mugamba bampe kamu kitundu muganda wange nga sinnakakwatako nemugamba mpa kamu ekitundu ndaga ate kakati muganda wange sagala yogere bitasoboke lumu kati akamu ekitundu kosa olwo bampadde emyezi 6 egya probation
balabe how I work then to revising nfune contract eri fule naye nga already ekipapulo bakisaini nze nga nze kimanyi nti omulimu nagufunye dda because I knew I have to impress them unless otherwise nanga nedda nanga tugenda kuwa ze bagamba okumpa zaaliwo naye tezaali ntono wabula nga zaali zikka kwezo mu kusooka then tunaalaba naye ekyogamye nti zoyingirirako zobeerako nedda so ennyongeza z'omusaala emirundi ndowooza nga 5 ye musumba Bujinga wantu omu credit for that. Yes, mulungi. Actually avaayo nali nyogerako ne Pastor Martin waliyo ng'avaayo. Mu byonna ayinza okwogera byonna naye tasobola kulekayo kya musala gwe bamuwa ogw'omu maaso. Musumba Bujinga akuwa omusala nga ne bw'oba obudde yasigala akusasula emyezi 3. Tobi kafeero byonna asobola byogera. Ekya ssente kinaako buzibu. Naye ate nze sijja byogera kubanga sirina kyakwogera. In fact lwaki nti yava mu kubeera mukama wange ne tufuuka nnyo abooluganda. Nze muntu anoonya abantu abalala biki bye nsobola obbayi. Nze saagala nnyo bitiibwa ebyo okitegeera nti nze njagala nnyo omuntu ne bw'abanga mukama wange musembeze naye bw'okulembeze nnyo ekitiibwa ndi boosi wo nako boosi wange naye atukulembeza nnyo ndakuma twandikoze anti ndi boosi wo buzibu nze muntu nakuyita up to now he's following me okitegeera nti sisobola kukola nsobe ku TV n'atakuweereza text naga Lugonvu wano okozeemu bwoti you get that naye ng'ate sikyamukolera nti bwe mutuukako nenjogera amannya gange tutuuze ku musumba nagaha erinnya lya Lugonvu eryo naga naasobola ng'olabikanga gundi in fact nti omuntu bwansanga kati gwomanyi omuntu bwansanga mu lukuubo Lugonvu wo mu lukuubo si Lugonvu w'okuseeti okitegeera baawukana nti bwansanga bwe ntuukayo naŋŋamba onaasobola namugamba ekintu kimu omuyimbi omulungi si yo yatambula ageegenya ennyimba oyo abeera wa karaoke tunuulira ba David Lutalo tunuulira baani abeera eno nga musirifu nnyo n'alinnya ku stage n'afuuka ekirala kati kirina ekikuyingira that's Lugonvu era namugamba nti nze siri wa karaoke ndi wa reality sijja tambula nga nkusomeremu abadde ekuula nemugamba nedda n'abeera impressed naga okay bw'aba mulabye nga anaakola nti kale atandika okukola nenzija nga nkola mpola programs netuwanika omusunsuzi omusunsuzi nefuuka ensonga ne bagamba Lugonvu ayingire mawulire asoma aga TV olwo aga radio ngasoma ne bagamba asoma aga TV abamu ne bagamba naasobola kati mweze muyite enkokola teziba nkokola people have doubt either balowoozaako lwakatunyiiga nnyo olw'endowooza y'abantu zitera nnyo okunyinza naye nebazamu Katonda nti ebiseera ebisinga bwe disappointinga n'abantu batera kulemezaamu anti atuuka nga talina kyanalemezaamu kyo kiri kimubeeramu abo abantu olina obbamanya mu nsi nti mwebali anabuza ono anaabikola oyo okitegeera angaendoza kikyabutonde omuntu alina amagezi omuntu ategeera alina okubaako ensonga alina okuba n'opinion kyabutonde omuntu obutaagaliza kyabutonde omuntu okuba nenge kyabutonde tojja kujjamu muntu nge tojja kujjamu muntu butaagaliza waliwo omuntu ng'asanyukira nnyo okulaba ali mu bizibu Simon Mordecai yagitomezza n'asanyuka n'omubuza kati ki ekikusanyudde nga takirina naye nga Salt, briefly if somebody kugamba nti defining obudde bwo at Salt TV Salt Media n'omusumba Roses Bujinga, how would you define that? Bwe buba budde Salt njibaddemu nnyo in fact nenfuuka Salt oba Salt nefuuka nze nti I've been working with Salt Media 18 hours a day mbadde nali ntuuka ku office ku saa 12 nenvaako ku ssaawa 6 ogw'ekiro those are 18 hours naye ng'ate binnyumira nze seeganyangako mulimu Salt Media ye kampuni omuntu yenna gye yandyegombye okukolera nga bw'olaba BBS nti they are good they are somewhere regardless of anything they are somewhere boss mulungi bw'oba ofunye boss ne mufuuka ba mukwano nga ye mulungi ne asobola okuwuliriza nti
alimu ebifaananyi ebyenjawulo ye muntu atategeerekeka alimu ebifaananyi ebyenjawulo ekisooka nti lwaki tategeereka mugezi nnyo omuntu omugezi nnyo tategeerekeka ali unpredictable tosobola kumanya nti kino kyagenda okulowooza oba kino kyagenda okulowooza kati bwe kikkakatako kukola kyolina kukola naye ye muntu nti twava mu kuba nti boss n'afuuka muganda wange n'ava mu kuba muganda wange n'afuuka mukwano gwange n'ava mu kuba mukwano gwange nenfuuka omwana you get me nenfuuka omwana nenkola ne Salt Media emyaka gibadde gigenda mwena because ena gyaweze gigenda kuwera nga 10 ogwokusatu mba kubanga mbadde nkyaliyo gyandibadde giwera emyaka ena gwatandika brain power wakisangawo nze ngitandika terakaya bwajja yanzuula ne terakaya eyo gwolaba regardless of anything else kozi buli muntu tabaako ndooza buli muntu abaako ne weakness ze kubanga nze nja mwogerako lega togamba buli omu aba naye ng'ovudde ku birala terakaya is good in media ebirala byonna bitubise ebbali terakaya he is good era bwobanga otandika tv nga weetaaga muntu akusetingira tv naddala newsroom anedooza bamukuluka bandizaawo namugamba njogera nnyo naye kati alina kuba mu consultants jangu kati ndooza yanzuula n'abaako kyalaba nampita nandaga yali meeri esinga obunene zino ezitambuza eza cruise nagamba akantu kano nyina eddoboozi lyensenka gy'olisengeka mpulidde nga tusobola okukagira n'agenda ewa musumba omusumba nayeya kye bayita erinnya brain power terakaya erinnya lya pastor Bugingo brain power era eryo erinnya teryali lya lugonvu erinnya lyalina lya mwana wa taata mwana wa taata eyo gundi ye brand ye naye ng'erinnya tosobola kumpulira nga njogedde nti brain power kozi lyaki lya Salt kati in fact mwami Kaye yakaleeta musumba Bugingo n'akakkiriza n'alaba nga kalungi ne tukakola ne kawanika okoledde mu company wano buli omu bedda waalinda okulaba ndi wembeere waka nnyo ku Sande sikyalaba tv eno nali laba nnyo Salt nnyo ku Sunday services some personal sikyagiraba nnyo ninga ku Salt nengenda wajje ngasuba kwanjagala nnyo enjiri ye nenjagala kulaba omwana nasobola okwongera legacy ya taata we despite yaki kyayongerayo ekibuuzo ekisooka ligasasobola ogyongerayo ndaba nga alina numbers nange nandyagadde nfune ku feva eyo nange kuŋŋaanya abantu despite abakuŋŋaanyiza ki so ndaba nnyo ebyenjawulo so on Sunday ngenda okulaba ndaba Lugonvu Sumba awaana mwana ono yaŋŋambye njagala kugenda kampani yalese kampani ng'agiwandiisizza nemmota mu bulungi kirungi nti era kampuni mwotudde Lugonvu najja n'ayogera bye yayogera mwaliwo n'omwana omulala naye babadde Mujuzi Lawrence in fact Mujuzi Lawrence y'omu ku batandika namusangayo naye najja n'ayogera ate Mujuzi yali nnyo munda okusinga nze nti nze newala nnyo okusemberera ababoosi nsobola okuba mukwano gwo naye saagala nnyo okusemberera ndowooza nacontactinga for an interview neŋŋaana some weeks awo ndowooza yasembe wakkiriza mala nkulengera mu nkubo z'ewaffe gyetutambulira eyo ayiro yo give me your comments gyetutambulira eyo omuntu naŋŋamba nti nedda gyetugenda tukula tugenda tukyusa approaches noli omuwala omusajja bwobanga okyali mwala ngaebbeere tobwereki omusajja bwakukano nga tomanyiira sirina levozo bikoze bitya bikoze oba okyali muwala muto bw'ogenda okulaakulamu otandika munange kamuwanga oli musajja no mulungi naye nina omusajja kati nagamba nti musumba eri yavaayo ewantwala nkutwale oyo twabadde bati yavudde bati namukola bati bweti nakola bweti nabudde bweti kati musumba agenda akyusaamu approach ayita Lugonvu nga Lugonvu anaatera okugenda nakugamba Lugonvu omanyi ensonga eri bweti balemu tusiibule ng'abantu abakulu nsonga yali kye yali egobya Lugonvu nze simanyi kakati lindako tuba tukyali kumbaza enkuwambo zaffe gye batunyumiza eyo notugamba kati wekibanga si bwe kiri waki ku BBS azze byasiba tagenda kugenda ku radio ndala ebijja simusumba yamugamba byogere
bogendo yenge kasoli mukwano gwange kino kigana kati kyekyali kiganisa na ati kati manyi bino ebimu tubyefumiitiriza nti Lugonvu kiki ekyali kimulemesa ku sawoti mpozi ndoza kyakuba mu Katuliki n'ekyo ate sinze nsoso bangi kati kino kansooke kigamba gwe Lugonvu teyalemererwa Sawoti Media era they are my friends, some of them they are my friends, they contact me aye naye kenyini yasigala muzeeyi wange yasigala mukwano gwange muganda wange he contact me lwakuba nange oluusi bintwala nesiwulira nnyo siri muntu nnyo ndeeza lwakuwulira njiri kuva mabega ne bwe nali nga nkolera nga siwulira nnyo njiri naye ng'ate yo ng'omuntu nsobola omuwuliriza kati natuuka in fact abantu abaali banfollowinga natuuka ne vibes ceremony events ng'entwala vibes ng'entwala era bw'oba otunuulira abantu abandaba mu myezi 6 awo egyasembayo nali nkeera ku makya n'enkola nenfulumya emmotoka nenziruka ku mikolo gy'abandi ku venues z'abandi nendeploying abaana okitegeera kati nga buli kye nalinanga okukola nakikolanga naye ng'ate enkowanya kubanga bye nalinanga oluusi okukola emisana nabikolanga ekiro wano nsobole okufunawo time nga nze neebaka essaawa 2 olunaku ebimu mbikole nfune time ya office naye ebimu ku byonna nze ntunuulira nnyo abantu abalala ne bampa ekyokuyiga taata wange yennyini kubanga ffenna atuzaala abanga kitaffe bwe yali ava mu Ndeeba era bangi baayogera nabagamba kakati yabadde w'amaanyi yabadde waggulu laba bwagenda atandise kupangisa ku ddembe abantu abasinga balowooza nti bajja kutegeera future yo ne vision yo okusinga gwe bw'otegeera future ne vision yo abennyini abamu ku bakozi banne mu kusooka eri ng'avaayo yali edooza 2011 be bamu kubalowooza nti akoze eki nti akoze ensobi era atomedde kyaliko takitegeera tewali muntu alitegeera kyotegeera okusinga bw'otegeera kyotegeera gwennyini kyo bennyini abamu kubaayogera nga bakyaliyo gye yali alina radios 6 alina tv alina kyaki luli yabeeranga Kameeme muzeeyi ataddemu gwe genda osookewo kati ategeka ebibye lwaki ekyo tebakimpressinga abagambanga nti tasobola paka kati bakola ki bakyaliyo gye yabaleka abayingiza ebirowoozo nti you have to die an employee okitegeera abayingiza ebirowoozo nti you have to die an employee tyolina kukozesebwa bukozesebwa ekitulemesa we fear to take risks kakati nze ntuuka nkiraba kampuni ngitandisewo weeri maze enjiro gye zitalinze bwe njiri gye zitalinga time entwala abaana oba n'abakozi right now vibes erina abakozi abataka wansi wa 10 lwaki ekyo tokyebaza nti omuntu yafunanga omusaala n'olabirira ab'ewaka kati ofuna omusaala ofuna ssente mu kampuni n'osasula abako leero omwezi gwawedde okyambadde ku birowoozo n'oyo omwana gw'otuddawo kati abeera akanga kanti oba kati mukama wange anansasula ssente zange babeerawo kati naaba okulowoozaako omugugu gwe nasanga ku mukama wange oba anansasula be nalekayo bakyaguliko anaatuwadde kati nzadde nyirabe abantu nti leero Lugonvu anaatusasula ddi you get me nze ntunuulira haya nti ye kye yakola kyenkana kyenkoze nti namuyigirako n'atandika ebi n'afuuka big ntandise ebyange kakati oyinza okwebuuza nti wagamba kubanga obadde oleeta kiri nti n'ogamba sigenda kugenda walala genda ku media ndala ng'enseera era omwana wa tradition business gamba nono nganga mulayivu ku telefayina maya bana yengeja bana bayaaya abo kakati wala gamba nganga mulayivu ku telefayina ne mugamba waleka badde akyadde kakati nali siri wagenda walala ekisooka kiga nti kusooka nali nange essaawa 18 olunaku ng'essaawa 18 olunaku tezinzikiriza kukolera mu byange ontegeera nenjagala nkole ebyange ali nekira kiba kizibu nnyo okugejjirawo okulidde kati gwe osobola okuntegeera
nti kati kino kyengenda okulaga nti bwe nzija ku BBS natula ne managing director ne human resource ne COO nga batudde ne MD owa Vibes ayina principles ezize ze basobola okulya and to understand ate nga nange nyina principles za company ze nsobola okuwuliriza and I understand walinga kusoltinga musumba yogane kalugongo kali akava ku metro wadenga akawadde sente ne kagejja naye yasigala akola mu kile kifaananyi with respect ate nno njagala bagamba ekintu kimutokeranga kuba kiraga nti yogoola batayandigeze sente zange twagejjedde bangi booziwadde ne batagejja nekyabutono anaagejja aba waakugejja yes kati nali siri wakukola walala nga njagala time yonna njiwe company nkole ebyange waliwo ne muzeeyi kye twali tukkanyizaako which was to be done that's why nayogera ekyo nti sigenda kukola walala nali nkyayina bawaayo time eya once in a week that's why nti nakibagamba kubanga nali nkyali part of them naye ndowooza concept eyo neetakolaki neetavaayo which was okay neetavaayo bulungi that's why neyo once in a week neetakolaki olejja kubuuza concept eba yali eriwo nidi y'okusiibula yali yaki nedda nali eyo concept eriwo nali kyobuuza nti lwaki bwemanga nali nkyali part of them lwaki mba nsiibula nali nkuze era nga bwe yakyogera obulungi yakyogera bulungi nti akuze mwana wange because metro yanzimba nanzimba okitegeera nti being tubadde ba Luganda tubadde ba mukwano tuli ba Luganda kati nga n'okuba ogundi eyo ekyansibuza nti nali ngenda sigala nga mbawa content okitegeera nga mbawa yes nga in fact kyali mirundi ebiri oba kibeera mirundi ebiri either nga mbasasula content wange okubeera ku TV obanga mirundi in fact esatu either mbasasula content wange okubeera ku TV oba mugula content wange mwene mwenonyeza obulango obugenda mutambuliramu oba we share revenue nti mbawa content ne tufuna ba sponsor ne tugabana that revenue nti that's how it was naye ndowooza kozi yakikiriza ndi it was okay for him nakibayinga naye nga bwomanyi nti ebiseera ebisinga weebuuza ndowooza mu kwebuuza kyali kifuna sinanfunamu naye ndowooza mulaba mutya kiriki ndowooza ne ba naye ekyo kyajja olwedde maze okusibula waliwo official communication ekyalugongo gye twali tugambyeko kiyinza obutakola oba just waliwo late response kati anti already kati awo by then twali tudiscussinga si Lugonvu omukozi yali takyali mukozi twali tudiscussinga company bbiri kino kyalimu under Vibes Ceremony Events a registered company ng'erepresentingibwa Lugonvu then nga eno Vibes ekutula deal ne yes kati ng'ekyo deal bwetakutuka of course tekikola ki naye ng'ekyoga nti sina wala kubanga kyali already nga kiwedde everything almost was done ng'okimanyi nti tokisobola kubanga obawa content ate n'okola ki n'ogende walala naye I think it was a good go ndowooza bamugamba si ndowooza naye mu kutunulira kiri kitya kubanga ebimuntu ebimu ebigenda okutambula contract yali egenda kuba ya mwaka nti osobola okukwata content wo n'omuggyako in fact abasajja beneegomba that's what they do nti bakwata content ne bakuwa content the most paid guy in media personality in the world that's how it does simukozi yekolera nakuwa gwe n'omuwa sente oba ne musharinga revenue ebigambo ndagajanya kali kasusi akagala kuita kamaawo omuntu amanyi Lugonvu in fact Lugonvu kati ekimu ku byayina nti teyalina gundi yonna teyalina position yonna okitegeera Lugonvu tabangako nti oba akulira kino oba akolera kino oba ki singa kyali nti kajanja kyandibadde nti sinze nanditaddeyo mugamba nti badde nsaba mpumule kubanga nakimugamba months back ne tuteekateeka nangamba kiriwo ekitinasooka it was a tough moment a difficult moment
no one could expect nti Lugonvu asobolokera ku makya n'akolaki n'asiibula sort and even my boss yatasobola n'ekimunyonyola naye n'akitegeera n'angamba tutambuzeemu gino emyezi bwegiti ne bwegiti okitegeera naye netugitambuza nze sibangako na kifo kyonna nali mukozi bukozi mu sort media siberangako not even a manager naye sikulirangako noganaga nti kubanga saali reporter naye nga onaga nti yakulira ba reporter sibaddemu na kifo kyonna mu bbanga lyomala ku sort lyali ligenda otuuka mu myaka ena enamu kibajusa okugibeeramu nedda it's a good company to work with and in fact among the media houses wandyegombye noga nti njagala kunoonya companies zenkolera noonya BBS Telefina noonya Salt Media those are good companies naye ojja kuŋŋamba nti if it's a good company lwaki ogirekawo nakigambye nti I was working with Salt Media nti lwaki ogirekawo ati n'ogende wala nti I was working with Salt Media nga nkola 18 hours a day ate nga nyumirwa nga kinyumira naye nga ntandise okula nti ndivadde ku busambi nfuuka omutendesi ndivadde ku being an employee nfuuke employer nange mbeeko abantu bensasula ku kasente creatingewo emirimu kati mu those 18 hours watosobola kulinnyako mazzi gali amawanvu kati in fact bweki nali mpummudde media nga ngiwummudde bino ebyago nti until when I was contacted era ndowooza kati gwe osobola okuba omujulizi nti BBS njiwa 1 hour okitegeera njiwa essaawa etya nti njiwa kuva ku ssaawa 3 paka ssaawa 4 ez'okumakya nemba nga nkoze eki osigaza obudde bwo nti olunaku BBS njiwa essaawa emu eri gye nali mpa essaawa 18 olunaku okitegeera kati osobola okumanya nti 18 ku ssaawa emu gino essaawa emu nsobola okukola ebirala okitegeera nti era olumaliriza nga nfuluma amasengere ate nga nzija nti appointments osanga omuntu nga nti nindaako nzija naye kenyini abeera ano ng'alaba BBS n'akulanaga omuntu gwe ninda we yakolaki ajja n'osibula nti Ssaabasajja Kabaka Wangaale n'amanya nti kati within 30 minutes agenda kuba avudde ku masengere ku BBS nga ze wano ku Ham Towers wakozeko observation nti Wakadira Katumba Katumba watudde emirundi ebiri yali akigambye kati naye oyo no muganda wange ate takoma kuba mukwano gwe ne muganda naye kati eyo program si yange eyo program ya program ya Katumba era nakati ekyali kubanga akyali mukozi bwenzija yali akoze for like 3 years nga tawumula we get exhausted ndoza babosi era bwenzija ekimu ku bakama bange kibanga nti tuyogere naye cause yali nga awumuddemu nga okuteekamu obuteeso omulala kiba kikola ki kirabika bulala nembaga twogere naye netumukubira essimu twogera nnyo nenjogera naye for over 2 hours netunyumya bingi nambuulira bino namubuulira biri netwewa amagezi nakola ki nakitegeera nti mukuumira bukuumizi kifo era programu yange si ya omunaala omunaala nkuuma bukuumi kifo programu ya Gerard Katumba ya programu ya BBS naye nga presenter waayo kati eyo nkuumayo bukuumi kifo omusunsuzi yali asiibudde yes in fact ndowooza enkima ezo zirina bwe zeegoba in fact tufaanaganya bingi bw'otutunuulira ng'ovudde ku mbeera eza bulijjo naye when it comes to presentation waliwo ebimu ku bikwatagana amaloboozi gayinza obutakwatagana naye mulimu ebikwatagana and of course is my master aludde mu media okunsinga namusangayo y'omu ku bantu oyo Katumba gw'olaba kyekiri kyegambye okwagaliza ye muntu omuku nga mmaze okuyitawo yaga nti this man is good okitegeera this man is good Katumba musajja mulungi weerabawa mu media nga tumaliriza emboozi ya weekend media yeri gyenziruka nti amazima amatuufu gali Lugonvu takyasobola kukola Monday to Sunday morning to evening ate ngera eyo system sigikiririzaamu etta omukozi yandibadde omulungi atuuka n'alowooza nti awo we wali enkomerero ye
nti neyandifunye ekibuuzi kati mu programu yammwe enyuma ey'okumakya kubanga mugenda ne mufuna ebibuuzi ewalala naye omuntu asiibye wano ekibuuzi kyanaafuna ku mpewo kijja kuba kyakuba abakozi banne emisumaali kubanga baasiibamu eyamunyizizza katogo gwakuba okitegeera naye wano waakiri onaakuba kuyakunyizizza mu jjaamu onaakuba kuba bodi yakubye mu kinnya okitegeera kati mu myaka egijja we are changing and I'm praying very hard okulaba nga media ya Uganda ekyuka efuuka engezebwe naddala eggwanga erya Kenya media yabwe ennungi nti buli mukozi akole agende omukozi akole tewesiba ku kampuni y'abasajja because kampuni zino tewali musaala guli kumala era mbalabanye nga batunyongeza omusaala fine omusaala omunene mulungi naye tewali musaala gumala bw'ofuna omusaala gw'akakadde ebizibu bigenda kuba byakamu kitundu bw'ofuna omusaala gw'obubiri ebizibu bigenda kuba byabukadde busatu teri sente zimala bubiri okuterera kakati gw'onaabeera osaba sala increment until when you get me it's better salary eno bw'ogifuna efuna ekyekkolera ate there is something that needs to be changed mu mindset yaffe nti abantu bw'obeera ng'olina omulimu gye bakozesa bw'otandikawo akalima akalala gy'otwala nga side business that's your main business omulimu ogwo nga gwe gwolinamu investment yo bw'ofa omwana wo gwasikira ye main business yo naye ffe abasinga okatwala nga side business noga ati anyinayo ka side business yange eyo main business noba ng'okola mu Bank of Uganda is not your main business apartment obwongo gy'obuteeka ebisigala buli counted yes kubanga ne banga okola mu banka nga bakuwa sente zityango ina insurance ng'olina biki bw'ofa omwana wo tagenda kusikira kintu kyonna omulimu omwana wo gwatasobola kusikira wandibadde ofuba nnyo okwebuuza nze nkigamba nnyo abantu nti singa baggoba ewantu awo singa kampuni eyo eggalawo ozzaako ki n'osanga abakozi bangi ng'ayomba mbadde mu kampuni eno ngikoledde emyaka 5 mbadde mu kampuni ngikoledde emyaka 10 tugisitudde tebasiima babosi baffe tebatusiima ffe tubaddewo enkuba etukubye gwe lwaki tosiima musaala gwabadde akuwa gusiima by'omukoledde naye yabadde akusasula omusaala for the past 5 years or 10 years lwaki gwe togusiima kino kitegeeza ki nti tuleme kwesiba nnyo okuga nti eno era ne mubaamu ne bali abatuuka okugamba nze lwaki kati kikikuddamu lwaki sikwatangako ku kifo kyonna n'ebimu ku byali bimpereddwa nagamba nze saagala bukulu sikulira kampuni gye siina mu mukono okitegeera sikulira kampuni gye siina mu mukono kati ompadde obwa manager fine ngenda tandika okulowooleza abalala okitegeera abalala bye bakola mu bwa manager kitegeeza nti obwongo mbuteeka ku bwa manager obwo naye nyina kampuni eneetaaga nga managing director emirimu gino mirungi emirimu gituteekateeka osobola okuba ne kampuni ewalala ng'okozesebwa naye lema kubanga okozesebwa ogambe nti biwedde you get beera omusaala gw'ofuna baako kyogutandikamu togamba nti byenjagala tegunnawera guyinza obutawera oyagala kugula wadiwe ya bukadde 5 bukadde 10 naye ofuna akakadde kamu unoonya bw'ozaazisoweza obukadde 5 ogule wadiwe ey'obukadde 5 ojja kumbuuza nti eyebeerawa ku bukadde 5 ntandika ng'osuubula sementi yatandika okuzimba tandika ng'osuubula sementi tandika ng'osuubula ebiveera bino ne binding wire n'emisumaali bye bitandika okuzimba buli muntu atandika ennyumba sente z'ofuna ogende ng'ozaaza omusaala guno gukuzimbe ofuuke employer bw'ofuuka employer either decide oba osigala nga okolayo n'eri ng'olina kampuni oba baga nti kati mbadde mbawe essaawa 10 naye munzikirize mbawe essaawa 6 lwakuba ebiseera ebisinga ojja kumbuuza nti lwaki essaawa 3 zoyagala oba 4 tozisabamu eyo kampuni mwoli ebiseera ebisinga kampuni mwobadde okola essaawa 10 bw'obagamba nti njagala 6 waakiri bakuwummuza bagayita kiba kizibu nnyo okuacceptinga nti abadde atuwa essaawa 10 kati afunye obuvunaanyizibwa obwokutuwa essaawa emu emboozi ya lugonvu no tukyatwaza mu bibuuzo bye nafunye mufumbo oba si mufumbo tugenda okukifuna mu kitundu kyaffe ekyokubiri tugenda kutunulira vibe events era ndoza tetugenda kudda wano tujja kugendako mu ffe tulabe vibes ekola etya nammwe abaagala okubanga lugonvu abakolera emikolo mulabe firu nga bwebeera ajja tubuulira alina famire oba akyali mu bya pasta bugembe byefanaganako bwe lugonvu abantu bawe enamba yo enamba yange gye nkozesa mu vibes ceremonial events ya 0753 98 5 6 39 0753
98 56 39. Kale, show enebadde powered by Sheikh Amil Kakoma. Ngono akukubiriza nakugamba nti Qur'ani eyo gwamanyo gisoma erimu eddagala erya buli kika era nga osobola okugyesabiramu gwe wennyini noberanga otofunamu edduwa esobola okubeera nga tezikusabira zikukkakanya. Agamba nti weewala abafere abagenda okulimbalimba nti be balina okusabira okubeera nga ate owonyezebwa. Agamba nti mu Qur'ani eyo mwe muli buli kika kya ddagala eryateekebwamu okubeera nga ate owona ebizibu byo. Wala agamba nti gwe agamba nti edduwa eno simanyi gisaba bulungi. Osobola okubeera nga ate omunoonyako n'agamba nti noonyako eno leme kusaba dduwa yakufa dduwa eyaki akulambika bulambisi engeri gy'osobola okubeera nga ate weesabiramuko gwe ne Katonda wo. Vakoli agamba nti jangu nkulombere nga nebyakulombera kukola ki wetaaga omuntu agenda okubeera nga ate akulombera ye Alhaji Sheikh Amil Kakoma agenda okubeera nga ate akuyamba okubeera nga ate akuddaabula okubeera nga ate akuyamba engeri gy'osobola nga ate weesabiramu eri ne Katonda wo. Kale kyolina okukolongera kuba nga ate njikumya wano olunaku olwaleero naye nga sigala nga oli ku Seymour Official subscribinga ate lugovu nja kuba nga ate mukumya mu kitundu kyaffe ekyokusatu abatambula naffe mu kitundu ekyasooka mbeebaza gwe oba olabye kino ekitundu kyekisooka nga kyekisosoose then n'ekyasooka kinoonyeeko ekyokubiri nga kikusanga nga ate byonna obimanyi. For now I'm out.